abakulembeza music industry tebaliwo kibi nnyo osanga nti singa abakulembeza ba music batulema n'abamuwulire otusanga twanduse mu courts bonnaliko ne genocide one time twayitulumya omanyi nabafunamu omukisa sometime bantu walanga muwala waabwe netulumya nga tata n'omwana ate era ne bantu walanga omuwabuzi wa president okwogera ku nsonga ziri mu ggwanga yaŋŋamba nti ekintu ekireetedde obwavu ebimu kubeesa obwavu mu nsi yaffe kwe kubeera nga tugenda mu makooti buli kaseera netuspendinga sente time na buli kimu because court sizitwala sente n'omukyalo oba wa KCC yali ayogera nga wa statement yagamba nti KCC yandibadde ekola ebintu bingi naye sente ze baliyirira mu misango mu makooti n'olwekyo kyensaba nti babeerewo obumu awali bannamawulire n'abayimbi entertainment shows zitambule n'abayimbi era nga tulina okutambula naye nga tukize tugaana ensobi zikolebwa Ssuuna naye muntu ng'omuntu Ssuuna tali wano kulaba Kaizi nti ali luzira nti oba ali kitalya si kye kigendererwa kya Ssuuna naye alumwa naye muntu ng'omuntu twogera ebigambo bingi ebinyigiriza obulamu bw'abantu abamu bavudde ne mu bulamu bw'ensi ffenna tubyogera tetubikola naye ekigambo solo oba okugenda n'olaba munno tuyitira oluusi mu kwogera si mu bubi mu ngeri mwenda mwenna mumanyi Kaizi sigenda musabya musango kubanga kye baliko essaawa ya leero kyekikyasinza okuba bubi enyo toyagalizanga munno okkomera eyo entana y'oku nsi era nnyolwa nnyo okulaba nga Mako omukulembeze annuma okuba nga taliiwo essaawa ya leero naye baganda bange tugendera ebigambo betwogera abamu mujja ne mutujjamu amawulire nze waliwo omwana anjako amawulire ate n'alumba Labadaba n'ayogera byesoogedde Labadaba n'akola musajja watoola obusungu n'ayogera ate n'akomayo wange the same time nange nanjako amawulire nga ndagate Labadaba byayogedde nze nasanyuka nnyo magi okufumbirwa babaddewo ebbanga ddene ate abakumye respect ye naye ono yanjako amawulire n'ayogera birala n'alumba Labadaba n'addamu birala ate n'akomawo ewange Labadaba akuvumye mu ngeri eyo nange nnakola ki kwatakinga oli okubanga kyondaze so tubeere n'enkolagana bannamawulire n'abayimbi bino byonna tetwandituuseyo singa Wuma yatuula naye sirumba kitongole ky'abayimbi naye abakulembeze b'abayimbi singa baatuula ne bannamawulire ne tufuna enkolagana ey'obumuntu omusango guno guliwe balowe basuna mbalaye tukole wetunewe tuteme kutuuka wano kuba tumala obudde tuwestinga time tuwestinga sente baganda ffe bali mu bulumi obwekitalo kuba njagala mbabulire bannamawulire mwenna naffe aboogera ebigambo sijja kwejjamu kino kibale kyakuyiga kaye tebakulimba nti waliyo omuntu wano wadde ogamba Kaizi nti oli wakabi agambye Kaizi nti munnange leka nkusulewo olwaleero vaayo neva Kaizi yali mu kkomera yali mu bulumi ne banne bamako bawako obulengeremu oba endala tewali agambe nti leka nkusulirewo so mukkiriza ensobi nti Kaizi yayingira Ssuuna too much bwe tutakkiriza ensobi oba mistakes eriwo tetujirira bigonjoola mwenna mwali mulaba akatambi nago bavuma naye muntu alina abazadde n'abaana tuyingira nnyo bannaffe tuyingira abaana baabwe bazadde baabwe ne famire zaabwe zitabirinamu baganda bange bw'obanga kweyingira wayingira nono nja kusanga nkugambe nakuyingira mugande webiti tubimale kubanga abamu batambulira mu badi abayimbi bamu batambulira mu badi abamu batambulira nakola akabadi ke nga ayagala kayisawo oba oluyimbo bakisho baki naye tukkirize tugaane waliwo omuntu gw'oyingira n'obeera too much tulekerewo okuyingira abantu ekiri too much. Okay. General kwebaziza omaze ekinkwasizza omukulu onoze ono eroya wa Ssuuna muzeeyo ono namulabako waliro Ssuuna ng'aleeta omusango kyembadde nkusaba ngambira muganda wange nze omu ku bantu basinga okwagala Ssuuna era kyenjagala omwebaza namukubirako nga njogedde n'omukungu omu Bakaizi gye bakolera naŋŋamba nti wisdom ngenda kujja okwogera n'abo abantu kubanga nkuwa respect yes naye kyembadde nsaba ssebo ntegedde nti nga 15 mwagala mujje muwoze omusango mbadde njagala kusaba lawyer eno business gye tukola tutambulira mu showbiz business Kenya ne Tanzania ne Rwanda lwaki abayimbi baayo bajje Uganda buli nnaku nkulu Easter wabajje Uganda kubanga waabwe tewanyuma otegedde yes nze nsuubira mbadde nsaba ngambire muganda wange nti ffe twetonze nze nyina ekintu kye nayogedde namusabe namugambye nti muganda wange Ssuuna bagamba nti nno olina abakyalo oba bakulu simanyi bitya nze bampe kweganga nkikola mu ngeri eyo si mulumba sikola ki nekisinga obukulu mbadde nkusaba kino kyoyogedde nga 15 tutandika kuwoza yes obujulizi weebuli nze nalaba akatambi Ssuuna yakandaga saakamalaako ebyaddala okay nange nanyiiga naye mbadde nkusaba tuleme kukitwala wala oddeeyo okugubire ogambe nti nga 15 tugenda kutandika okukola ki kubanga olaba kati olaba abayimbi be Uganda shozi zaabeeranga wano e Uganda Ssuuna akimanyi nga twogera ku Bakongo twogera ku baani
kati sho zigenda kuddamu oli agamba temuripotinga ku bayimbi ba Uganda mwogere ku Bobi Wine Bebe Cool atanyiga Chameleone atakobga kubanga kati Chameleone fena twamuyingira ng'afukamidde. So bino byenkugamba nkusaba onyambe wakati kyemanyi Ssuuna munyimbi onyambe kulwa industry kulwa abaana abayimbi abaveeyo otugambire Ssuuna muleme kujjano nga 15 kusiba muyimbi kusiba munnamawulire kulwa munnamawulire oyo omulaba NBS esobola okusalawo Kim Kalisa n'agamba saagala muddemu kwogera ku bayimbi bawano Douglas n'atandika tulaga ba Beyonce ne baani mu myezi 3 wallahi bannayuganda bamanyidde okwogera ku ba Beyonce ne ba Wizkid ne tuleka bano abaana oba ne tusigala kwogera ku Bobi Wine ate yakikuba nkusaba busabi nkwegayiridde ekirala kyenjagala Ssuuna amanye ko tulaba abaana abo nga babasibye muzeeyi kati nze nkugamba ebyallo munnamawulire ono w'omukwata ng'omusibye n'omugamba jangu wetonde bannamawulire emirundi nga 10 osuula omulimu gwe tagenda fuuka looya nkusaba ebyo those are realities fena tumanyi yamuyingira naye tumeekulemezaamu nnyo kubanga kati Ssuuna ye asobola okuba nga ye yakimala asobola okuba nga tayagala kuddamu kufulumya nnyimba kuba competitive naye abaana abaddako nze nkusaba nga mukulembeze kyoba onnyamba ssebo taata ne fena twagonze abaana bagambe betonde abaana babanga bakola ensobi bagambe betonde si kive genda ku TV wawe wakolera ensobi wetonde okirize ensobi yo osonyiwe tewali ayagala muntu okubeera mukomera era tuboolaba Beiru tetumuwakanyiza tewali abaagaliza komera Beiru tetumuwakanyiza kubanga tubaagala ngaki naye twagala bayige oyige omanye nti tosobola kulumba muntu okumuvuma kikyamu so tuba tusindika message nti wabeerewo okukyukakyuka mu journalism wabeerewo at least omuntu muyite mujeko interview tetuli against okwogera ku bayimbi naye muyite mujeko ki interview yeyogerere naye bw'odda ku TV n'omuvuma ebifulu byo babiyingirira 2,000 banaye kiba kikyamu oba otataganya brand ye oba bizinesi ye Sima bwakoze okusaba kw'okweyimirira nga awolerezebwa ow'ekitiibwa Muganda waffe Honorable Nsereko tukanyiza ne Honorable Nsereko ne kkooti nti Isima yeeyimirirwe kwaba abamuyimirira ababadde mu kkooti era nga tusuubira nti ne bana abalala abakyaliyo mu kkomera nabo banaabo baweereddwa omukisa okusaba okweyimirirwa tetujja kukiwakanya kubanga tulina okukkiriza nti bayize kye bayize bakiyize ate n'abantu mwenna nga public bannamawulire mwenna mutegedde nti okwogera ku muntu ebintu by'otalinaako obujulizi mu Luganda kye bayita okulebula bwanaggomola era mutegedde tukusobola okutwaza omuntu kukomera ekituletedde okusinga obutawakanya kweyimirirwa kwa Isima nti yakufulumiza katambijjo ng'ali mu kkomera wano ku kkooti n'alaga nti yeetonze amenyese era muwombeefu era n'alaga nti mwetegefite butaddamu kukola nsobi yonna era yetwamulidde mu katambi ako ng'akubiriza ababuloga banne nti bagoberera amateeka mu nsonga zonna zibaboogerako nga boogera ku bantu ekyo ekituleetedde naffe okulowooza nti oba oli awo ategedde ensobi ye ne tusaba kkooti nti temuzzayo ku limandi naye mukkiriza eyemirirwe awoze ng'ava bweru ekirala kye tutegeeza kkooti nti okunoonyereza musango kuno kuwedde era olunaku lwa 15 omwezi guno omusango genda kutandika okujulirwa amina okuwulirwa naye nga ne leero tubadde beteefuteefu okuleeta obujulizi bwaffe ffe ng'abawaabi kubanga omulangira Ssuuna abadde mu kkooti era abadde mwetegefuteefu kuba obujulizi bwe singa abadde aweereddwa omukisa naye kkooti esazeewo nti obujulizi oba omusango gujja kuwulirwa ennaku z'omwezi 15 omwezi guno. Determines how the victim of your publication or of your utterances responds to you. Bloggers all over the world and in the country, please learn to comply with this. That is all I can advise, and if there is any way that we can find the best ways of shaking hands and apologizing in the lieu of justice, it is the most important thing. Just know that everything can go punished under the laws of the land. Thank you very much for the opportunity, Your Honor. I've been a victim of the same before, but I will take this opportunity to warn them, because I did
law and journalism as well. Therefore, I know media laws, and these people ought to understand them. Not that I'm saying that there is anyone guilty, but I'm also stating that it is important that we take precaution while addressing other people or institutions. That is my submission. Thank you.